Ni sample that ebintuga subscribe. Yo, tova wano ku mukutu guno. Guys, this is Angela Katatumba. Please subscribe to Kakos Facts 256. Otusiweko yo name from Uganda na Uganda na dela ngoli oli Uganda ngaba maje. My baby, don't forget. Kakos Facts 256 amanya ne dewoza Grand Saga era nga muli mutya musirye mutya nagiye baleje najo nejibako ya je mutusake engalo yona je muri mwebale kubanti mukwasaganya lockdown mwebale chikwa mwebale kugezaako televu nzemba nyingi deo nakanyomero kafike twatu ma celebrity patrol mwenkusunsulira ba celebrities befa benjawulo bonna gwe bomanyi ne botamanyi byewafunyeko byotanafuna ko byotainako bukakafu nzemba ntuse okubanti mbikusosote kitegeera era nga sente za nabandi anjagala ozirinde ng'oli mugumu. Olunaku lero njagala kuba nti nsooka n'okusaasira Ssenga Justin Nyantume bambi yafiiruddako maama we njagala okutuusa okusaasira kwange gyali manyi how it feels kubanga obadde ng'ogoberera page ye ng'omufollowinga ono avudde okuba nti si maama we kyokka wabula they were best friends nga onalaba nti omuntu gw'oyinza otuukira gw'ogamba buli kimu ekye kwegamba nga maama we yamumanyi yamutegeera oba okitegeera naye kibinya okuba nti mu kaseera kaneeno amuvudde ku maaso abangi nnyo abafiiruddako abantu baba balungi abaagalwa bangi bagenze naye tulina kukola kintu kimu kuguma tusigale nga tugoberera amateeka g'omukulembeze w'eggwanga gaateekawo n'oluvannyuma bino ebintu bino tujja kuvuunuka nekyala fenafena eyo lyekkubo era nga y'okujjayo njagala kuba nti ntuusaako amawulire ga oba mwite mwana mulenzi naye akyali mbooko ye Eddie yawe taata tukigale kwegamba ono omusajja gye buvuddeko awo bambi abadde nga atwenga very hard nga alina ekirooto kye nange omusajja yayiye amaka gali gatukulanga muntu muve ku bunene badde bagamba simanya mansion simanya ate olisimanya yazimbye biki ennyumba yo weeba nnyumba mukama yamanyi temanyi gano mayumba ge bazze kwegamba is so different endabika yayo bw'ogiraba bannange ndowooza negenda leeta balambuzi from abroad yona yona babeere nga bazze kulaba nnyumba ya mwami Eddie yawe Eddie yawe ono muganda wa his excellency oba nkijjawo naye kale muganda wa Bobi Wine naye tugamba nti mu famire eno kale bonga bba abantu bagezaako okubeera successful like tulabanga mu baganda be baneeno gye buvuddeko Mikoini yavaayo naye n'agira ennyumba ye n'agitulaga nga nayo nnyumba matiri bonna tenyoomeka n'omukulu ono kenyini Bobi Wine naye kenyini amaka ge bw'ogalaba gatukulira ddala galinga muntu n'abaganda abalala like kuliko Banjo Mani Dax Vibes naye nawiddeko mbu ne Dax Vibes ono agira akola ki naye alabika ali mu process yemu eno nalabika alinayo ennyumba ye gy'ayagala one time otusanga nayo ajja kugijjawo tubeere nga tugiraba naye waliwo olugambo abantu kale abagamba mbu kirabika zino sente za famire eno zandibanga mwami Kyagulanyi alina gyazijja eyo then n'asalawo agabireko bano ba family members bagamba mbu osanga alina emiyembe eyo gyanyenye ebbali then after n'aleeta mu family ne basharinga mu ze sente zino eno kubanga bannange bw'olaba amaka ga Eddie yawe galiko ekisaawe ennyonyi kwe kigendako galina swimming pool munda mugoba naye amaka magazi ganyirira ddala galabikira ddala bulungi kwegamba ge maka goyinza osanga oba omukazi nene gayinza okubeeyo n'alwana n'agamba nti Eddie yawe nti kamuloga njagale lwaki lwamaka oba okitegeera sinabagamba nti muloge just mbagamba kimu nti mukole kubanga bino eno byafudde muntu yoze ye era nga very soon omukulu ono Eddie yawe agenda kubanga akola pate mawuuno ey'okuyingira mu nju ye era nga njagala kuba nti ntuusaako amawulire ag'omusajja mukulu Abitex ono ye pulezidenti wa FUPA aweza emyaka 51 egy'obukulu amanya g'amatuufu ye Abe Musingizi wabula Abe ono promota yategeka bivulu bintu bwe bityo apromotinga bayimbi nga bayimbi nga basole na bata ye webiganye ye abakwatamu wabula omusajja ono ayinamu kale bayinamu friendship awo eri mo ne Maama Fiina yavuddeyo n'amuleza keeki n'amuweereza ekirabo nga mwagaliza amazaalibwa amalungi kwegamba bo omukwano gwabwe gubasazaamu kaabu bagamba just their friends nya naye tomanya bitandika bityo somewhere somehow olunamalawo nga muga nti Maama Fiina you know what
mukama akuntumye tomanya n'otwala amafuna lwalina luyinza n'okubanga lwa Abitex sigambye nti lulwe sinagambako nti lulwe naye ngambye luyinza just njogedde byange oba okitegeera naye ngambye mwami Abitex we wish you a very happy birthday enjoy your day make your wishes yeera munange kikube wabulanga okuba nti nkujjayo wa Abitex yagala nkuba nti ntusaako amawulire ga mwana muwala Sharon O ng'ona batamumanyi ono yaliko finalist wa The Big Brother mu 2011 Sharon ono amanya ge amatuufu ye Sharon Nalukenge era nga yaliko mu obsessions ebiseera ebyo ebikadde ebyo nga matuufu ye Sharon Nalukenge era nga yaliko mu Ebony yaliko mu obsessions ebiseera ebyo ebikadde ebyo nga bakyakikuba eyo right now she's an actress business woman wabula Sharon ono gye buvuddeko ya postinze nga boyfriend we amwambaza engagement ring ng'alinga amusaba obufumbo meaning omulanga gwa Lilipaza abantu bagwejjumbidde bannanga abaana batandise okuva ku lujja era abali eyo simanyi kyemulinda baliddiya abaani abaana babayitako fine yadde muli ba celebrity naye gyeri ebintu kale byetagisibwa mu bulamu ng'omuntu oyo olina okikolamu olina ofumbirwa oba okitegeera era Sharon ono ye yavudde ku lujja she's very happy okuba nti yakoze eki agenda kubeera engaged wabulanga bbaawo ono amannya ge ngenda kubanga nga batusako very soon kasitawe kumira ku Kakos Facts oba okitegeera ebyo ebya Sharon awo olw'okuvako ku Sharon njagala kuba nti njogerako katono ku musajja mukulu Mudra Divairo ng'ona basinga omumanyi musajja akikuba mulembe guno eno kwegamba ye muntu abavubuka kale bosaako oluyimba lwe Samuel abavubuka ne bawulira ne babuuka ne bagira n'okubawo kimuyayo n'okubawo kyongosa n'okubawo kiki wabula mu kaseera kano yafulumiza akayimba gwamanyi nga kano kasitudde abapya n'abakulu gwamanyi era gwatannakafuna gwatannakalaba mukwano osubwa kalimu message of different people like osobola kaweereza XTO kwegamba kaba freestyle nga gw'oliawo wakowa stress toyagala bikusumbuwa nga toyagala manya gwamanyi kasobola okunyumira era ngena kubanga sigena sukawo ngena kubanga mbagaliza very happy day nga mbagaliza very happy njagala mukimanyi nti COVID-19 bulwadde gye buli ate butta segadde nze Agran Saga Kakos Facts 256 Celebrity Patrol Shalom.